gayo yalina omuze ebbere kasitali banga ne bwe lirebeeramu kati ni bwe liti biveeko bbere lirina kubeera bwe bayita batya akayembe nga liriko n'ekintu kya bbulaaka ganjaga nga kuliko n'ekya bbulaaka nga kinene Mubali osooka bakebera mbamanyi experience sagamba Mubali kasatire bera mbweriti oyo abatayita ayagala buli bwana bwe bere bweriti nga tutu n'abakyala tubafunira abasajja bakubira nabo tebakusoma ku myaka ana kudda waggulu tekiriyo mu bitabo byo 22 25 awo ng'omukyala kusaba akaana omuvubuka oyo wa myaka ng'emeka naye bamateeka omukyala omu yali anzise yangamba ngenda kugula kando 2 emmyufu ennene njagala zizikiza konze zizikiza batya nange nsobola zifuwa ne zizikira yangamba abeera mbadde mmanyi oli muntu mukulu nina omukyala gwe nafumbiza bino ebyalwasa byakola awasizaamu wiiki agizeeyo omulala naye namuleetera ate gwe yali yawasaako omusajja awasa wiiki alabika oba ssente zimuwaga bwe mufunamu obutakkaanya ng'oyo amugoba ng'agamba Mubali ye wambaga akuba mbaga wambaga Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRlife kwe tuli nga bulijjo era kwe tubeera weewaawo twebaza Mukama olw'ekyo okutuwa amaanyi agatuzukusa buli kadde n'okutuwa amafuta mu bigere byaffe agakutambuza ne gatutuusa mu bifo nga bino. Tukomyewo n'omukulu Mibali mboozi ya Mibali esesa naye nga tunagenda ku mboozi ya Mibali baganda bange abantu maano babakama bange abantu maano ya Bongo Charity Foundation. Bantu myekirero bazo kutegeeza abantu myokubategeeza nti tuli mu kuzimba somero ly'abaana ba ku luguudo abaana abo ensi yateekamu enseke sitaani banuuna mu buli kategeera konna sitaani baagala ozimbamu ejje olwo oluvannyuma lutuzikirize fogwaffe tugenda kubajjayo bonna tubatwale mu ssomero basome tubaze mu ssomero tubatwale ku Bongo Charity Foundation bayige Katonda bayige ebyemikono tuzimba essomero lyaffe okuva ku primary 1 mpaka ku P7 nga tuwe tuzimba ne essomero ly'emikono omwana agenda kuba asoma primary 1 mpaka ku P7 nga bwasoma n'ebyemikono agenda okumala ku P7 nga bwe buba kugwasobola n'otandika kampani ebyemikono okukola engatto okutunga ensawo kwokya byuma kola bisuwa kuba mabulo kaganaga 99 kola bupe vazi menye kindeke kigobi kya mukono kyomanyi kukuba bifaananyi buli kimu so tukwatireko ekyo kitukire tukoye kulaba abaana abaswaza ensi yaffe n'abaswaza Katonda waffe buli bwe tulwa tunuulira fa bagenda okufuna damages joko mobatunuulira muganda wange ali eyo bwe balikula oyinza obutabatunulira bandikutta wano tubatunulira kwati banatandika kufuna maanyi katufuutula bulungi naye banakula maaso awo ng'asobola okukugoba ng'atefa amaanyi gakendedde bantuusako obulabo butenkanika so guno omulimu gwaffe bwe twegatta tugenda kuguggusa tukozesa art and craft okuggusa obuweereza buno ffe tukusiiga nga bw'oli
okusiga ebifaananyi okimanyi gwatugoberera nti fe abasinga olina kifaananyi kya mwagalwawo omwana wo maama wo jjajja menyani ndeka nkituwe akasente akava mu bifaananyi ebyo kagende kugula amataffaali okusasula abazimbi seminti amabaati n'ebirala olwo n'essomero lituukirire ekirooto kino kifuuke reality. Tulina n'akodyo ka membership card era nayo tekiniki ya fundraising ya somero lino banji bali batugamba twandireesa abaana nze mwana yetava ku student nandyagadde ayiga okukuba ebifaananyi okozesa computer kamera okubajja nandyagadde ayiga okutunga okukola obugatto n'ebirala ntugamba nti nedda tetunafuna ntegeka y'abaana abo naye ku luno omwana wa asobola ofuuka member Arabon Charity Foundation ng'oyita mu kusasira akadde kamu n'ekitundu bw'omusasira akadde kamu n'ekitundu asoma okuva mu P1 paka mu P7 nga bwasoma n'ebyemikono. Membership card eno egwako ng'omwana wezeze emyaka 18 kale laba n'ekyo ekisa Katonda kyatuteredde ku mmeeza. Waliwo gwe ali emitala w'amayanja oli Kadaama olina gy'okole ewala omwana wo tolina wakumuteeka musasulire membership fee akadde kamu n'ekitundu ajja asoma okuva mu P1 paka mu P7 mu kisulo mundabire ekyasinza okuba eya waggulu mu kubeerawo kwa Katonda ewatali kweraliikirira nga tolina school fees n'emu gy'osasula oyo bw'ataba Katonda abaani. Tukoye okulaba omulembe ogutali mu bantu basoma tukoye okulaba abaana ababonaabona nenga solution tuziina so tukwatireko ofuuke memba n'omwana afuuke memba kaadi eyita ku screen eriko erinnya ly'omwana akafaananyi ke erinnya ly'omuzadde egenda kugirako stamp ne receipt. Bannange Katonda akitukoledde kale mubali why obulamu steady gwe mubali liza mubali a business kali kati pola mpola katambula nga bw'obimanyi abantu bajja okufa obufi teri atayagala kujja bw'oba ggwe bakira nti beeyongera okuyiika bw'oba ggwe ate sizo okumalamu amaanyi abasinga okuyiika bafumbo nakigamba nti abantu bayingira obufumbo nga tebannakoowa byansi sikoowa byansi abalungi bazaalibwa buli lunaku ensi ekyuka buli lunaku gwe wawasa 9 mu 7 tasoba faanana wa 2 mu 7 byanjawulo aba yakyuka dda mubali sisobola gaba namba ya simu abantu bandi bubi naye bansaasire njagibawa oba nkotogedde mubali sisobola kutumbula buseego obwo asi buseegu muganda wange kati abaana bennina bali above 18 besalirawo olina TikTok account mubali nanyini bikyala kweri mubali nanyini bikyala era oba obiraba ng'otuusewo omanya nti wano wendi watuufu mubali nanyini bikyala nesimu weeri kawaite ku TikTok wafapagalireeyo kasitakautiyogiina tunateesezeeyo mbaniriza owaayi wanyumiza emboozi ey'omusajja gwe watwalira mukazi wo ow'ewaka ng'agenze kumugula abantu ne bakwata ku mutwe waliwo eyankubidde nangaawola mpulira obusungu nga nnoonya mubali akola atya ekintu ekyo ngamba nedda obusungu olina buwulirira ku mukazi na musajja bonna baali bakuzi baali beetunzi okwo nno si kwetunda ate ki kweryamu kwesanyusaamu era bwoba oli eyo ng'omanyi mukyala we tomusanyusaamu bagenda musanyusa n'abasajja be basanyusa mubali omusajja oli gwe watwalira mukazi we nga akutumye malaaya ate n'omutwalira mukazi we ng'omukazi yeetunda teyaddamu kukolagana naawe tetuddangamu na guno gwaka ate omukazi abantu bambuza ne bagamba tulambulire ku mukazi omukazi ancekingamu keri abamwagala ancekingamukko nga naye taŋŋenda nnyo agamba alo n'akomaawo oba sigino eraga nti yali nyuma toyinayo oba baatuula nga naye era alimu kali tayinza mmala nnaku 2 nga kahalo takasindise aba agamba lo kategeezo nayo yanvaamu nasikutegeera bali yabaaki
takyakola bino byamutiisa. Mubali omwana oli Kampasa yaraba taata we, kitaawe n'agukola, taata we n'afiirawo. Omusajja oli wali omaze ebbanga ng'omutwalira obwana Bukampasa oba gwe gwali gusoose naye? si bwana abawala ba Kampasa bakulu baba beesalirawo, baba baana. Wali omutwalidde nnyo abaana abakyala ng'oba mutwalidde waawo atambulira awo mu myaka 21 obadde okikubyewo? Mbadde nkikubyewo n'olumu ng'amabeere wamateeka. Kati gayo oyo yalina omuze ebbeere kasita liba nga ne bwe lirebeeramu kati ni bwe riti biveeko bbeere lirina kubeera ne bayita batya akayembe nga liriko n'ekintu kya bbulaaka, ganjagala nga kuliko n'ekya bbulaaka nga kinene. Mubali osooka bakebera mbamanyi experience sagamba. Mubali kasita lirebeeramu bwe riti oyo aba tayita, ayagala buli bwana bwe bbeere bwe riti nga tutu nga lifumita. kiki ekyamuzirisa? Gugwe bw'oba gwe nga bakuleetedde muwalawo nga gw'ogenda okujabala. Okujabala kiki? Kutwala out? Nga gw'ogenda okujabala muwalawo nga gw'ogenda okulya, gw'ogenda okwebakako, ate ng'ogenda teekamu ssente, ate ng'osasudde. Omuzimu gw'obwenzi gulondola. Taata yaleeta omuzimu gw'obwenzi mu famire. Olaba bwe yasiiga abaana yamanya abikolera eyo, kumbe oguzimu gututte famire ennamba. Taata we ye yaleeta omuzimu mbaana, ye yaleeta omuzimu gw'okweyagala. Ogwo muzimu gwa kweyagala. Omwana agenda kati gwe ssanyu lyo olijjawa? Mu kusaba, kusoma Bayibuli na kusiiba, nakola kwagala kwa Katonda. Mubali eriyo olijjawa? Kati teri ssanyu lisinga kujabala. Era omuntu yenna bwazikwatira gojjo begendereze, bankola mu butale, bankola awo we wali essanyu awo. Wazikwatira ogwo gwe mwengo ogusinga ng'akuteekako nannyini bikyala, Mubali nannyini bikyala. Essanyu olijja mu kyaki? Katonda kyusaamu 226 kyusaamukko geyenemmire. Musalira magezi genda mugeyena. Mubali tonjagaliza bulijjo. Gwateyagaliza kakati no okyali okyali ku by'abakyala. Ate n'abakyala tubafunira abaami. Mubali waliwo n'abakyala bakubera nga mwana kyagamufunira ekisajja ng'omukyala yateekamu ayagalayo akavubuka Kafat Farm. Tebansabangako myaka 40 kudda waggulu. Osaze nako byogera byamagezi nnyo nkulaba byaddala. Omanyi omuntu ng'ayogera byamagezi akola mu kkono bw'atyo awomesa emboozi. N'abakyala tubafunira abasajja. Bakubira nabo tebakusoma ku myaka 40 kudda waggulu. Tekiriyo mu bitabo byo 22 25 awo. Ng'omukyala kusaba akaana omuvubuka oyo wa myaka ng'emeka naye bamateeka. Anti akuwa n'ebbanga bw'aba siwa bbanga bwe riti toleeta banga ki bw'aba tawangaala bbanga bwe riti. Alina okubanga wasaawa 9. Omukyala omu yali anziise yangamba ngenda kugula kando 2 emmyufu ennene njagala zizikiza konze zizikiza batya nange nsobola zifuwa ne zizikira. Yangamba abeera mbadde mmanyi oli muntu mukulu. Mubali nanyini bikyala nga zammala zikira. TikTok bagita Mubali nanyini bakyala oba nanyini bikyala? Nanyini bikyala. Mubali nanyini bikyala kuba bingi abakyala bawaka. Mubali omukazi yagamba nti njagala azikiza kando mala zikira 2 okumusasula. Natwala musajja wange naye era alabika yazizikiza. Tawuli ya complain.
abo nabo we bali. Kati amasimu gena akafuna ku Valentine. Esimu buli kadde kasente sikachibya. Booking. Sikachibya akasente ako sikachibya ate tubbe. Ekyo kyawandika yegwa soma Bible bakiwandikako mu Bible. Nti ekyo kibi. Yenda. Byebye bya Kaisali bye bali bagamba. Kuba yagambe bya Kaisali mu biwe Kaisali. Kati ebyo bye tuwa Kaisali. Kati nga gwe bogenda n'osabe bya Mukama obo bimuwadde. Kati eno bye bya Kaisali. Bikirizibwa Mubali. Ngojeko no omusajja eraba muwala we. Ng'ategwa zoggula. Omusajja yajjoggula muwala we. Agenda okutuuka mu banne mu hoteli mu lodge ngate bamuletedde muwala we ngojeko n'oli omufumbo kikanga bwaki ekirala kiwali ofunye mu mbeere yo bikanga bwaki ebirala byali ofunye n'ogamba nti ne kino kyampitirirako ku olwo kati omulimu ngute oba kati kali mukandakire nina gwe nafumbiza nina omukyala gwe nafumbiza bino ebyalwasa byakola awasiza mu wiki agizeyo omulala naye namuleetera ate gwe yali yawasaako omusajja awasa wiki alabika oba sente zimuwaga bwe mufunamu obutakkanya ng'oyo amugoba ngagamba Mubali ye Wambaga akuba mbaga Wambaga Mchachi kyegatta omugole ku mugole aleeta ebintu n'emmotoka zaleeteddemu ebintu n'azirekayo zezo sente zalina ye level gyaliko namuleetera omukyala ng'ate yamuwasaako ng'ate era yatwalayo ko ebintu ng'amujjukira bulungi kati omuwala ye yagaana anti embaga ezaffe ennaku 3 eba etegekebbwa sikitegedde Mubali awasa banga kigomunyiriza taliko banga kati nga bw'owasa mukazi wo n'anoba n'oleeta omulala kati ye yanoba kati naga akampiteko ewa Mubali owaenfunirayo ekyana yayina abatuufu kojja Mubali nafuna wuwe avudde mu bufumbo gwe yazzaayo ogenda okumuleetera omukazi agawondeeta nga wembaga embaga teyabaawo yali ategese lw'omuleetalo nnyini lwayanjula bigwera awo omusiimye gwe kankwanjula enkyagwe tegeka ne zibaawo enkeera oluddako embaga neje ennaku 3 mbaga erewedde abantu banyumiza gye bali Mubali oba ekiti kikkuba nondanka okukwogera ani gwe badde oyagala okwogera naye kwabo ng'oggyeko oli eyafa kubanga oli ennamba yenjiina naye nti anogikubako naye kati gwe bw'ogikubako kweri ntasira tajja tubuulira ajaga omunaalaasa kati olina kwesiga nze naye Mubali abantu bano bakozesa obupiira walwa yali akubiriraga nze saagala wa bupiira kati abaana be bakazaala simanyi oba bakozesa obupiira naye abamu bayina abaana nga products zo eggwanga tulyongerako kyoba omanya tolina gwe wali ofunyeyo complain aga nti omusajja gwe wampadde adanzise ku basajja bennina abakazi batera complaininga ku buwala obwo eri omuwala eyasiba omugagga emiguwa namusiba namugamba genda awo sikitegeera abaana bennina bakambwe totiisa bantu abaana bennina bakambwe bw'oba omanyi nti oli mu byakusaaga eno tosobolayo ate nga omusasudde sente zo obukambwe abujja wange oli akusasudde okimanyi nti ekibi kyekirungi ate sikimanyi osoga oyo ayina essimu mba mbi essimu yoyo mbi
abatagamba nti mbi mu kkala abategeeza nungi ya kabimbi kati abawala bennina babi totagalirayo eno nga byakusaaga dakiika 2 kye nina n'abatwala amaka nina abakatwala amaka g'abagagga amulese nga byakusaaga amaliriza afumbye ng'ate tagatutte ku mpaka nimbeera gyataddewo eyitiridde embeera gyataddewo alina beera waka marriage material ng'alina beera waka abakazi bana abagamba nti ndeteyo akavubuka bate olwo bafuna otya abasajja abakazi ongambye yena n'abakazi abakubira njagalayo kakavubuka katoototo nfuna nti abavubuka ngamba abakazi babbo bafuna otya abakazi abo bafuna bajja anti ajja ku page yo n'alaba n'agamba naye oba nga kiraya nti wange olwedde nina gye mutwala eyo mubagagga afunyemu nagamba nga kino ekigagga kati nange mpulira okinsize bulungi omuzimu gw'obwenzi si gwa bwenzi omuzimu gw'okweyagala omuzimu gw'okusanyuka kati myaka nga emeka abakyala abo 4 5 6 7 ow'ensanvu n'ekinaana mubalireka naawe mukyala wa myaka 8 ga mpaka myaka kazuku kwange ka myaka 27 kenjagala kekasobola 8 aba yabaaki anti ekinaana ate aba yadda buto omukazi ow'ekinaana aba yadda buto paka myaka 22 awo 8 era abazze buto kwa 27 awo bwe watu ensonga lwaki baba baagala buto wali omusajja yagaye nti ndeteyo wa 8 wayi mubali njagala ondeteyo omukazi wa myaka 8 agamba bakulukulu kati goba opiikinga bakulukulu mu sitooko yo abakuba olumu n'osooka omusindikira waawe ebifaananyi oba nabyo ebyana bye bikubya ne bikusindikira bali bantu bange mbasibamanyi oyinza okubulwa ekifaananyi kya kyaliiwo nga bamwetaaga tosobola naye abakazi bankubye wala myaka 8 mpayo ka 27 batambulira ddala tomufunangako aliwa tompemula jajja wange ate 7 anti ntavye genda kuggwa mubali timufunangako okyetaaga oddoonyereza ndi munafu kamusindike leero byange byonna biki java yonna byange mubali okoko geragena mugeyeena ndi mulokole teka obulokole teka ebikolwa bino just byakayisaali naye ndi mulokole teka ebikolwa ku bulokole mubali ate benkolera be basinga n'obutali obulokole tebuliiyo nakunyumizaako mubali tonyumizaako twakasinkana emirundi egi wati ongambo kya nti wanakunyumizaako kati abo myaka 75 balina ate bye banyumirwa twabinyumizaako abakazi myaka 75 basajja abakazi kyekimu biki bye banyumirwa ebyo natwala omukyala yali ali kumpi giweza 7 ng'era ali awo akunukiriza 8 ng'ate era amuyise mukulu munne nfunire ono ng'omukyala oli myaka 75 naye ayimirira n'aba 27 mu kumalako wali wali wamutesitingamu munnaye wali wamutesitinga natwala omukyala oyo naye mukulu munne n'amwefuulira mukulu munne n'amwefuulira ng'ate ye ayagala ttako towemula
gamba ngayagala mabega yagayitira manju bajajja babadde kibanna omukyala na complaininga ebintu bantondo nabiwanvuya mukko wero si biki naye okusinziira nti ku kyalo bamumanyi chairman emirimu agimanyi yamanyi ensobisi yange bicyankalanidde eri omukazi ono yakimukola n'agenda paka mu amateeka yali agatwala nze kikitegeera anti nga abasajja bange guwansindise mbasajja babatemu bagala kundi abisiyaga tebabimulya balina okuba asimanyi naye ku njogera gye yayogera yali munyiikaavu omusajja amwefuulira jajja ku myaka 7 Lucifer yamugabula yayagala sanyuka nnyo obanga yasanyuka nnyo abantu abakulu abo balimu ekyama abakazi abakulukulu saabakulu waliwo abakulu n'abakulukulu balimu ekyama kati musajja wange yayagala abikule ebyama byonna ku mukadde munne naye abo si beetaaga nnyo njagala baalaali bano mbalina ng'amala zirika ng'ani amala zirika natwala omuvubuka yadde asaze kiro nga 4 kyali kivubuka kinenenene kyamalayo ennaku 2 mbalina abagagga nga babassa ku bunkenke mubimba nga omukazi agandete akavubuka omukazi watamala zirika oba omuvubuka batamala zirika kitegeeza kitegedde nina abawala balinga 17 bo si byakuba kubira ebyo byakumala bakubira olina okumanya nti ono shuwa nga yo okumuvaako amala zirika ani amala zirika omuwala nga ayagala omusajja amuzirisa amulye paka nga azirise bwaba tatazirise oba toyina kyokoze tava wuwo bana abagagga abakuba essimu nfunirayo ekinenenene nga kyakabi nina besikubira nga amanyi nti omugagga agenda musumbuwa nga yo omuliro gwe muleege bamanyi okuggala wooteri n'agiggala ebisumuluzo n'abikasuka nakagwa neyitidde amala zirika ebyo nebikawo ebiri bangi Uganda eno ng'erimu ebintu bingi nakunyumizaako waliwo mulodo naye tonnegana ntonyumizangako naye nnyumya kati oli mu kunyumya waliwo musajja omu waawo mu kizungu awo mukambwemu mu busungu oba mu bikolwa biri ebyekikulu mu bikolwa n'embeera ze mukambwemu tasaagasaaga yalina kitabani kye nga kyafujjo myaka gyaffe kitabani kye kitegeka house party seka kitegeka house party nga muzeeyi taliimu nnaku nga 2 kati aŋŋamba mubali tubiddemu muzeeyi yafulumyemu ebyana tubiddemu kunze nga bameka naŋŋamba abajja ewaka muzeeyi nga ssente aziinamu awo mu kizungu awo abaana twabaleeta balinga 32 bakazi mungi bikazi tukuba pate bitandika twalimu abasajja ndowooza nga
twali abasajja nga mwenda ku bakazi bameka nga ana mu babiri tubasobola nina abaana babasobola abo batono bategenda mu maaso kati simanyi simanyi kyazza taata mabega nga taata akomyewo mabega simba wakati kyekiba mu pate muba munywa bunyi mwenge kunyumirwa nakugambye ogwo omuzimu gwa kunyumirwa bute muba bute tubeera waka awusipate waka ne bwobeera buto oliwuwo ebyana bitudde wali bitudde kyosonga mukyosika balabakubulawo biba bikyali byera biba kikati goyinza okusanyuka n'omuntu atali kyaliwo essanyu olijjawo tewali kububa bwovako ono ng'odda kwali mubanga nkoko ate obuba ki tuzze mu awusipate simanyi kyazza taata mabega taata yerabira ki taata talina kyeyerabira kuba yadda saawa zalinga 6 ez'ekiro omuziki guli muli omuziki gukuba abaana bali bute abali bute abakooye abali mu ntebe abali mu kisenge kya taata taata akuba eŋŋombe tutu taba najjalingiza alabanga taata aŋŋamba mubali kaweddemu tufudde ffe yaŋŋamba tuli mu kkomera tetukyali waka myaka mubali gwe oli wa myaka 3 nze ndi wa 10 yaŋŋamba essaawa zino tetukyali pate kati tuli mu kkomera taata akomyewo muzeeyi akomyewo ebyana byanyweredde omwenge ebimu bendova ebiri mu kinaabiro ebikola ki fumbiro kompawundi awo ne mugamba nalinawo ekyana nga kiringa kikyotala nga kirungi nga nkyesiga kirina effujjo nkigamba nti omanyi genda ogulewo geeti waliwo kiraya nti ali awo tuuka kyetema sipeeya bwe kiti ekigenda kyekyaggulawo geeti taata yali mwambazi wa taayi bajjeeto omusajja alinamu kawogo ekyana ne kiggulawo taata tanalaba kiri munda naye okusinziira ku kyaggulira taata kirabika kyekyamukakkanya yadde ate beekutte mu ngalo taata yabadde ki mwamukuba kalifoomu naate kalifoomu yandibadde yeebase taata bamuggulira ng'omuntu amuggulidde musambwa gwa Mumbaasa oba taata alina gye yali agenze eyo ne bigaana ate n'asanga ng'ewaka biteredde yali agenze kwawe yali wakuma nti bapangisayo obuyumbayumba bwabwe eyo kati alabika yakolagana n'abantu bakyamu nga si mu bbali ne bigaana nadda taata ayingira taata nga ffe twawoze dda kijja kijje taata yayitawo bulungi n'omwana ng'omwana beekutte nga balinga abeemanyidde emyaka nga3 natuuka nabongabongako awo abamu babonzeeko taata yasula n'abaana baali 6 mutabani we taata yali abadde kati mutabani we yatuuka ate n'afuuka nga muganda wa taata nga taata akona ku mutabani genda oleete taata abadde ki taata alina gye yali alaze kyemmanyi ne bitagenda bulungi taata yamira obudagala yasula n'abakyala abaana 6 mu kisenge kye mu buliri bwe enkyayo muyina okuvaawo ate twavaawo taata agamba nedda binyumye twamalawo ennaku ezi ennaku 4 taata n'omwana baterambozi nga taata yateekamu ate bubuzi tubusazaawo eno pate zenjagalira ddala bulijjo zino ezo tukutta taata bwagamba singa bulijjo zikola mwana gwe taata teyavaawo na birwadde nga bivuddewo
tata bantu mukaaga abakyalina obudde obugamba nti kane protecting bali balamu mubakebeza butya mubali omutunulira n'ogamba oyo mulamu okebeza maaso gakebera okusinga n'ebyuma gakola okusinga obuuma bwa wano mubali okebeza maaso nkutunulira ninga kati oyo yakalinya mudda tatawaana netulenga kiramu kito ebitoto bye kati tata bye yalina tata obupiira teyabujjukira bitoto bye mumuwa tabwetaaga balamu mwakebezeza dda amaaso gamu balamu mubali tata be basinga okwekuuma ate weekuuma otya abaana abo balamu protection abaana abo balamu katala kali bwabanga yali omulwadde ne taata yali mulamu naye wali omukebeza amaaso essaawa eyo gye twakolegana naye twamulaba nga mulamu maama teyaliiwo nga bwe nkugambye nti taata alabika alina ebyali bimusumbuwa simanyi maama gye yali naye twamalawo ennaku 4 nga tukuba pate mubali wanje waero tukome wano naye nga mpereza ku bantu nabonga abantu bawakana abantu boyina bulijjo nze abakuwa oyina kausi pato twetaaga oyina video shoot abayimbi bafana nali musse ziza bafana yayina video shoot n'oluyimba kwenyiga oba kwetobya agamba mubimba nze bafana yangamba nze kabaka waraga mwana wa maama bangambye gwabimala anti tubitandika leera akimanyi akimanyi musajja wange akimanyi bafana ayagala mumanyi aganye ebyana by'amatako ayaganye ebyana bafana ayagala ebyana by'obubina nga nfunirayo byaleero bafana kikonze wanangamba mwetuli wana ebbunga yomukubakira nti bo mu bya video shoot muri bunga mu bya video shoot kabaka waraga angamba jangu kiki kati abaana bonna bolaba mu video abawala kati eriwo ne bebatateekamu nga bakubisaamu abo emirundi nga 7 kati awo osobola omumanya abaana be namuleetera awo omuleetera baasi mmeka ate yali baasi boda tukozesa boda wane city tutuuka ku video shoot yo ng'eringa mbaga awusipate bwoba olina akayumba katini totuyita kuba tetujjaamu ebbaala yoba ogenda kukola kati waliwo jeno wetugenda munyumyako edda tetugenda munyumya kati atujja munyumya edda olulala jene yantuma shiba mwabiwulirako awo mbu shiba simanya alina ne jene omugwa abadde alina awo mu mmotoka awo buziga awo tujja munyumya omutwalayo nga lwaki tagendayo shiba nga lwaki tagendayo kuba ebyaffe biba bya mirembe si byampaka tuli above 18 kyetukola tukitegeera nanyini bikyala wanjigata mubali nanyini bikyala mubali nanyini bikyala ku TikTok kwetuli following mulabe bye tukola kikinge ku kyoyagala tetusaayo biwaanyi kasimu nja kabawera ku TikTok jeno tumuleke tugenda muddira oba omanyi nti
La Bongo live ogiprotectinga nga tubireka. Webanga La Bongo live weri kuweereza abantu bulimba tuweereza abantu. Ali eyo ng'alowooza nti tulimba agezese ku buli kye twogedde alabe ekitaatuukirire. Sogede kujana nenzigwamu amaanyi mubimba mubali tugaleo tubasabire okusaba kimubali tosobola kusaba sala mubali tosobola saba sala wala mubali nsaba Katonda akuyambe omusisinkane nga Sawulo yamusisinkana asooke kumpa mukisa mu byenkola nga nkyali wano nga sinnamusisinkana njagala omusisinkane nga Sawulo yamusisinkana omulabeko n'amaaso ge. Ate nze njagala asooke kumpa mukisa nga sinnamusisinkana. Akuwa omukisa otuse mu kalimu. Aguno omulimu aguteekemu omukisa. Sale. Eguno omulimu aguteekemu omukisa aguseemu omukono gwe tutambulenga naye. Edward the Great mutumireko. Edward the Great simumanyi. Mutumireko butumizi. Edward the Great sikumanyi naye nkutumiddeko. Yonna gy'oli. Onaamufunirayo. Asome ansindikire ennamba ye. Edward the Great kati nkusuubizza olunaku lw'onkubirirako bw'oti. Kuddugaza mmeeza. Ebibyo biwedde. Naye anti pastor. Pastor Edward. Bapasita tebeeyagala. Osinga bujingo okweyagala. Osinga kayanja okweyagala. Tuveeyo tuveeyo. Abizzayo wali omusinga okweyagala. Tuveeyo tuveeyo. Edward ajja kweyagala. Leka mbeeko kyenkulaga. Tondaga. Mbeeko kyenkulaga ekyo Edward. Tondaga. Simu bubi netondaga. Simu bubi. Sikyogedde mbubi. Kitegedde. Nasiibye. Nasiibye okulaba ebintu ebyo. Mubali. Ade ng'akikolera Edward. Obadde n'emyaka emeka? Endaweza 3. Ndiwa 9 ka business nakatandika 2019 oba nalina emeka awo bwe watyo kaluddemu ana tukyagenda twewaayo oweereza ggwanga mu nsi muno tunoonyaamu ssanyu lyokka mweraba